oyo ayina ennyimba ze zalimu of course ez'omukwano kati yatuka ku stage n'agamba waliyo omwami ali eyajje tuyimbemu omwami ng'afubutukayo ng'ajja nga ate n'ayimba nange sooka ompeeyo ssente ng'omuvubuka ajjeyo ssente ng'aziwaani Aidah Mugo yamuyoola tuwa vidiyo Aidah Mugo singa ali toyambadde bulungi mukyala wandikiwulidde nange n'omukondi wano omugole yekka bannange nga kakadde nnyo nange n'omukondi wano omugole yekka bannange nga kakadde nnyo kakati ekiki ye bw'atala ntuka nga yatamidde ne mugwa n'akudde kale naye nga Aidah Mugo kino ekintu kyegendereze nnyo kino ekintu nakira ne waliyo performinga ku show ey'omunaala wayitayo era omuntu ajja azine naawe akavubuka ne kajja kambadde binniigiina kakoze eki ne katandika okukwatirira nenkukwatibwako ekisa mukazi munnange kakwatirira kakola ki ne ngamba kakati singa akola ekisingako wano ate kano ka video naliko sinnabakalaba ekintu kino ekyokuyita abantu one bw'oba oyagala okusanyusa bafanzi bo oyinza ku ttiimu yo tegayo omuntu nga bw'oyita yavaayo yamanyi ew'okkoma n'ew'okkukwata ekisooka bana abantu abadigize babeera banywa omuntu ayinza okusitula bw'atyo ne wabeerawo akabenje n'ogwira ensingo akuwanise lwakuba akagoyeko kaali kakutte olumu abayimbi mwambala obugoye bwammwe akuwanika oli mukyala olumu toli stede oli mu January ebintu ne bikutabukakaawo n'otayesonyiwa you might not forgive yourself for the rest of your life bijjeemu bafanzi kyobala nga bababongerako wali wansi bo tebamanyi wakkoma na muntu kyobala nga abamu babeera ne security ku stage nali ndowooza biba byakusaaga faani tamanyi wakkoma na muntu babeera eyo ssebo ng'akulaba yakwegomba dda ogambye ogenda kyotera azze mu shooyo laba bw'oyitayo laba bw'ajja omuntu ajja kuyiwa ekigaawo wansi ekirivaamu tekiribeera kirungi so bakookoma ne bafanzi mukwano obaagala nnyo era nabo bakwagala naye gwe noonya engeri gy'odiiringa nabo kubanga gwe obeerako olumu bo babeera banywa munnaye tomanya kiyinza kuddirira kale bwe tweyongerayo abantu b'e Buwama batwala gravity mu kkooti mbu baategeka